Emmanuel Bwire kutongoza okuba omubuulizi w'ekkanisa abalagizi b'Namirembe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ojja kwabulina yaffe era ekisa ekingi ekya Katonda n'okukuuma kwe. Emmanuel Bwire tukuwaayo Mukama kuwomukisa, Mukama kuume, Mukama kwagize omusana ogw'omu maaso go era kuwe emirembe kaakano n'emirembe gyonna. Emmanuel ne Joyce Bwire Katonda kyeyagatta awamu omuntu byonna tekyawuganyanga. Kale mugende muweereze ennimiro ya Katonda ng'ababuulizi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Olw'okubanga obudde bugenze, ebigambo bino nandibadde bisomera buli omu, naye mubiwulirize nga biri. Bulagizi b'Namirembe, obuyinza obw'okukola omulimu gw'omubuulizi. Ffe Moses olw'okwagala kwa Katonda, bulagizi b'Namirembe, eri omwagala waffe mu Kristo Bwire Emmanuel mukulamusizza. Bbaluwa eno bwe tumaze okwetegereza okukkiriza kwo okunywevu mu Yesu Kristo, obwesigwa bwo, empisa zo era n'okuyiga kwo, tukuwa obuyinza n'olukusa okuba omubuulizi w'enjiri mu bulagizi b'Namirembe, okubuuliranga n'okukolanga omulimu gw'omubuulizi nga bwe gunnyonnyolwa mu mateeka n'ebiragiro by'ekkanisa ya Uganda. Kyokka twesigalizza ffe era n'abanatuddiranga mu bigere obuyinza okuggyako olukusa luno ekiseera kyonna bwe tunaamatiranga nga kyetaagisa. Mukakasa bino tubitaddeko akabonero kaffe n'omukono gwaffe olwaleero nga 8 Desemba mwaka gwa Mukama waffe ogw'2024 era ne mwaka ogw'okwaliwa kwaffe ogw'2026 era n'ogw'olubereberye ogw'okuzibwa kwaffe mu bulabirizi bw'Enamirembe. Eno y'ebbaluwa ne tugenda okuwa buli omu, naye egisomye eri buli omu. Kale mwe mulina omukisa ne bakwasa linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ya Katonda Stephen Gota. Bini birungi makumbi kukwasa ebbaluwa eno era nga tukulaga nti otongozeddwa okukola omulimu gw'omubuulizi mu kkanisa ya Katonda mu bulagizi bw'Enamirembe. Linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.